Muli mukyaba naye mwena bamikwano abalungi abekumira ku mukutu gwaffe ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Yes, it's your boy Henry once again bane era nga nkomyewo okuba nti nga mbatusooka amawulire agaba gakagwawo mu baserebu bamwe. Isi okuba nga guno mulundi gw'okusooka okubeera nti ng'otuuka ku channel yaffe emanyikidwa nga HK Entertainment TV bane nkusaba obeere ng'okwena ku subscribe button akakamwifa kali awamanga osobola okubeera nti nga wekumira ku mukutu guno gwakagoka oguli trusted okuba nti kutusaako celebrity updates. Yes, mwana mulenzi yamanyikidwa nga Grenade Official video na chancha oba nalaga esanyu oluvannyuma lw'okubeera nti yafollowingidwa omuyimbi Nakinku oba omuyimbi amanyikidwa mu ggwanga yonna oba muyimbi no nga ava mu ggwanga emanyikidwa nga Nigeria era nga ayitibwa Davido no yamufollowinze mu ka weekend kanene akayiseko emabegaawo era nti ye mwana mulenzi amanyikidwa nga Grenade Official alaze essanyu lingi nnyo nti oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde ali followed up by this great artist. Mwana mulenzi ono ye Grenade Official video nategeeza nti no kino kyavuddwa oluvannyuma lw'okuba nti yapostinze ekifaananyi ky'omulenzi ono amanyikidwa nga Davido era nti ng'amuwaana olw'okuba nti ono Davido ayimba ennyimba ez'akabi era nti ng'amulaba nga icon era amulaba nga idol era mu Africa mu musajja wa kabi nnyo mu music industry. Yatagingidde mwana mulenzi ono ayitibwa Davido era natagingiramu abayimbi abalala bangi abamanyikidwa mu Africa mpozi wamu ne Uganda era nti omu ku bo owa wano mu Uganda amanyikidwa nga Fye yakomentize ku kifaananyi kino n'agamba n'amutegeeza nti no ayagala promoting abayimbi bamawanga ag'enjawulo wabula oleseewo abayimbi bana bawano mu ggwanga yaffe Uganda. Wabula ye mwana mulenzi Davido olw'okuba nti yadde atangingiddwa mu kifaananyi kino eno yalabye tagge era n'asalawo okubeera nti agezaako okutunulamu alabe nti mwana mulenzi ki ono amutaginze era n'agenda olaba nti no mwana mulenzi ono muyimbi amanyikidwa mu ggwanga yaffe Uganda nga Grenade Official era nti alina following y'amaanyi naye n'asalawo okubeera nti amufollowing back. Wabula ye mwana mulenzi amanyikidwa nga Davido yeye oba Grenade Official yalaze essanyu lingi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde ali followed up n'asalawo okubeera nti apostinga ebifaananyi ebingi ennyo ebyamuyimbi ono amanyikidwa nga Davido era ng'alaga essanyu eringi nnyo nti mwana mulenzi ono ye wakabi nnyo era nti amulaba nga icon oba nti amwegomba ayagala naye olunaku lumu abeere ng'afuuka nga ye. Yes, mwena bane abalungi wekubanga guno omulundi gw'okusooka nti ng'otuuka ku channel yaffe emanyikidwa nga HK Entertainment TV bane nkusaba obeere nga osubscribinga oba ng'okwonako ako akasubscribe button akakali awo wammanga olikinga ne video eno osobola okubeera nti nga weekumirako mu mukutu guno ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Njagala mbeere bane nga mbeerekereza mwena abalungi era nga nsigaddeyo boy Henry era nga mbagamba muno tujja kuba tulabagana mu video yaffe eddako oba mawulire agaddako. Bye, see you next time.